Eno enjiri y'omulembe ogusembayo ne Apostle Jubilee Mwanguzi Ssaalongo. Amaffe bazwa omulungi balamusizaako mwenna abalabe ku Data TV mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Katusabe Kitaffe omulungi tukugulumiza n'okwebaza kuba wagulumiza ekigambo kyo bwe tujja wano okuweereza. Mukama akaweereza eri abantu bo naddala okusumula eggwanga Uganda oba watuyita ate n'eri ensi enyerokeriweebwe ng'ekitiibwa. Ab'emikwano mwenna mbebaza emirimu gyonna emirungi gye mukola buli omu ekitiibwa kye n'ekiti kye kubeera ddala ku bakabaka baffe ba pulezidenti ministers abantu ba bulijjo bonna wooli mu kitiibwa kyo buli mulimu omulungi gw'okola tukwebaza. Ntwala omukisa okwebaza ku booluganda bwe tuweereza nabo mulimu guno ogutali mwangu nnyo mu nnaku zino ez'oluvannyuma gulinga ogwa Nuuwa yabuliranga abantu tebawulira. Naye mbeebaza nnyo omulimu omunene gwe mukola ate era nenebaza ab'emikwano balirwana bonna we tuli ekatwe n'abali amakanisa we tuli leero si mwe tuli mwenna mwebala okutambula naffe batukola omulimu guno mu linnya lya Mukama waffe Yesu ne mugusaamu ekitiibwa naddala abeero si obuweereza buno bwonna gye buli n'abakulembeze tubalabye nga bassa ekitiibwa mu mulimu guno okusinga ate abasumba abadde baagala nnyo oluusi okugulwanyisa n'okuyigganya. Mukama abawa omukisa. Abantu b'ekatwe mwenna we tufuula ekitebe kyaffe mbatumiddeko nnyo ne ntumirako n'amakanisa ag'enjawulo mwenna gye muli batumirako mwebala okuyimirira ng'Namataba wa Musumba Kizza Aliyete Naabuta Kyala Kasozi nabo ne mbatumirako mu Kirowooza Nabuti Musumba Kitonde Mukono kusatu ku Lwebugerere Musumba Rubina Kingi Kasawo Musumba Kingi naawe omwami nkutumirako Ebbendegere Musumba Ssekabira Nangira Kapeeka mwenna mbatumirako Masajja Dorofe buli omu waali mutumirako Kakatente Musumba Kyamagero Manjeri mu Kirombe mwenna mbatumirako mu linnya lya Mukama waffe Nalwadda gy'oli ekituuza kutumirako nnyo olw'emirimu emirungi gye mukola ngezaako okagala okubatumirako nammwe n'abalala nja kwongera okubatumirako besitumidde naye nga mbeebaza emirimu gyonna gye mukola ab'Esseeta Musumba Joswa omukyala Esseeta Nvunwa Musumba Moses Owoli awe Esseeta Mitala Maria Bajjo n'awalala mwenna mbatumiddeko. Obudde bwe bumu baleetera obujulizi n'Omusumba Kizza era nga emwandiisi w'obuweereza buno naye aleete ku bujulizi bwayiseemuko obumu ate buno obwo bwakuwonyezebwa luli tuba tulaga obukonya ebitundu naye buno ate buli ndeeseko ne ku bujulizi obukwata ku muntu ku bulamu bwe naye muwulire obujulizi obubwe. Nange lumu ndijja ate nze ni mu studio okubanga nze njulira gye muli ku bwange gye nvudde ne wempise naye mbaleetera Musumba Kizza agenda kubawa obujulizi bwayise obutonotono tuwa butonotono tuyise mu bungi bwe tulabyeko okuyita mu nkola eno ey'omuti gw'obulamu gye tuyigiriza ng'etegeeza Yesu Kristo kuba buli bwawulira omuti gw'obulamu tategeera kye tutegeeza naye tuba tutegeeza Mukama waffe Yesu Kristo yennyini kajje abawa obujulizi. Abalabe baffe aba Data TV tubalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya Elvis Charles Akankunda nga Apostle Jubilee Mwanguzi bw'abategeezzaako okulwa obujulizi olunaku olwaleero ate munnange tukyazizza omwami omulala agenda okutubuulira obujulizi obukwata ku omuti gw'obulamu n'omuti gw'obulamu guno gumuyambye gutya. Mukama waffe yeebazibwe. So Sebo tusanze okulaba weewaawo Sebo nange okwasanga. Amiina Sebo. Sebo abali baagala okumanya ku mannya go ne gy'oviiridde. Nze Omusumba Kizza Simon Nsumba Namataba. Okay. Namataba Town Council Mukono District. Eyo gy'oviiridde? Gyenviiridde. Era ne gy'osula? Gyensula oba gyembeera yeri amaka ate gyensumba. Okay. Yes, Ab'e Namataba ndowooza mutulaba naye Namataba omanyi Namataba omanyi Uganda ngazi. So oyinza okwesanga waliwo Namataba ow'Essoroti obeewa sooka otulambulire bulungi Namataba ono kitundu kikisangibwawo. Okusinga wano abappa e Kampala bamanyi Namataba wa mirundi ebiri. Waliwo Namataba Kirinnya waliwo Namataba ng'ogenda e Lugazi ali mu Namataba Town Council. Kati ndi mu Namataba Town Council. Kirinnya bali ndowooza Mukira. Okay. So tweyanziza nnyo Sebo. Pastor Kizza oli mwami mufumbo? Ndi mufumbo mukyala wange gyali ye Florence Kizza era tulina n'abaana. Mwami omukyala Florence Kizza ndowooza otulaba bulungi. Okay, ke kanyiro kano kendaba. Ndabirira afaayo. So mwami Kizza omulembe guno oba New Eden ekkanisa eno bw'obwereza wabuyingira ddi era wabuyingira otya? Omwaka no gwali gwa 2029. Okay.
mu mwaka ogwo gwennyini nga famire ffe twakula nga tumanyi Katonda, tutya Katonda, twagala Katonda, twalimu eddiini. Baatuvuma ne bayomba naye twali tumaze okutegeera amazima nga era tulabye omusana twayimirira. Ekkanisa naye ekyaliyo ssebo, ekyaliyo n'okutuusa olwaleero ekiteetaaga. Ssebo batekana okuba nga batulaba kati. Bayinza okuba nga batulaba naye simanyi nga network signal simanyi oba Delta TV y'amaanyi nnyo gipetako. Eyinza okuba etuukayo. Weewaawo. Yes, ssebo. Tufuna ekirowoozo naye twandisimye ku Katonda waffe. Ne tuteekateeka okwebaza mu famire era ssebo kwali kunene. Bwemba seerabidde twatwala obukadde nga 9 obwa ssente. Ne bwasinga kugwera mu nteekateeka okulya ebyokulya, ente, embuzi, matooke, bafumbi, tensi twatuuza abantu 600. Sukulinde ewaka. Mwayagala okwebaza Mukama ne mutegeka okwebaza ne kumalawo obukadde 9. Genda maaso. Twasasanya nnyo n'enteekateeka endala twalina ebyokulongoosa awo nga bw'omanyi bw'oba n'okyaza abagenyi obako byolongoosa ebyawaka kusiiga nyumba kuteekateeka ebyo byonna ne biggwera mu bukadde 9 era ne tuteekateeka ne tugenda naye mwattu twavayo tutabuse. Twavayo tutabuse nga waliwo n'abatakwatagana, waliwo ne mukuto waffe yamala ebbanga nga ne bamukubira essimu takwata nga tuvuddeyo tutabuse. Kye twanoonya twagenda kusiima Katonda. Kale nno mu kuwebaza okwo twagenda n'owooluganda bamuyita mukwano gwange Omusumba Mugisha Josephat asumba Kiyungeeri. Bwe twagenda naye tumuyise tugende tubeereko naye. Waliwo omusumbula mulala bambi kati yawummula, waliwo n'omulala weeyora Kaayi naye mu kiseera ekyo yali abeera Seeta. Ne tugenda nabo Mwami Mpoza n'omukyala. Akati bwe tutuuka eyo bwe tuvaayo bwe tukomawo Omusumba Mugisha alina okunyumizaako omutwe muwanguzi Jubiri ku lugendo lwavaamu. Lindako Mwami Mugisha oyo yali mukwano gwa Apostle Jubiri nga bamanyiganye era mulirwanwa kuba yali abeera n'abuta ate ng'oli ali mu kirowooza. So ye n'agenda amutegeeze ku kwebaza ku lugendo lwe bavaamu ne kye bava okukola. Bwe yawulira okwebaza n'agamba nga tebaakoze bulungi mpa ku nnamba eyo. Apostle Jubiri yagamba kaakati bamuwa nnamba yange era ennamba yange n'ankubira n'ampita. Nali mugonvu ne ŋŋenda musinga emyaka mutume muwanguzi Jubiri ali mu 5 n'okusoba nze ndi mu 6 n'okusoba. Omusinga emyaka musinga naye nagonda ne ŋŋenda kuba nalina embala eyo n'okutuusa olwaleero ne ŋŋenda n'ambulira ebigambo ebyo n'ambulira ne manya ensobi ze twakola n'ampitira munanga nti okwebaza si kwa ngeri eyo, okwebaza kwandibadde kwebaza kwakuleeta kale bwe kwandibadde kusiima naye nga muteeseteese bulungi nga musabye ne musiiba ne mubuuza Mukama emisango n'ennamula gyenja okukunnyonnyolako emisango kyeki ne mubibuuza bulungi ne mubiteekateeka bulungi ne musobola okukola okwebaza okwo ne kukola amakulu mu famire yammwe. Kuva ku olwo n'ansaba tugende tuyiga ne ntambula nga waliwo omwami bamuyita era mu buweereza mwali mumyuka kati wa ssentebe omusomesa Kyamwendo Francis nga tugenda naye buli ssaawa mulala okugenda okuyiga mu kirowooza. Sokolindeko Musumba Kizza. Omwami ono we yasisinkana Apostle Jubiri Mwanguzi Ssaalongo Apostle yamunnyonnyola n'amugamba nti okwebaza kwe mwebazizza kwandibadde kutuufu naye ate si kwe kwali okutuufu ddala baakukola bubi. So nannyonnyola n'agamba nti mwandibadde mubuuza Mukama ekyokukola then ate nga mwe muli emisango ebintu bino atugambye agenda kubitunnyonnyola emisango oba ate mulimu okuzza emisango ebintu ebyo bityo agenda kubitunnyonnyola. Kati nga kitegeeza nti bw'ali eyo oba oli awo mubadde mukola okwebaza oba n'okusiima naye nga enkola yaabwo si ntuufu. Kati Pastor Kizza agenda kutunnyonnyola okwebaza kuno Apostle kwe yabunnyonnyola ayongere okukunnyonnyola obulungi abantu bakutegeere bulungi. Amazima ddala bwe ndaba kakati abantu bateekateeka okwebaza mu nsangi zino mu makanisa ne mu maka ndaba nga abasinga bakola naye babakubye ebbanga nga tebamanyi nga naffe bwe twakikola nga tulowooza tugenda kuganyulwa naye nga bye tukoze bambi tetubimanyi naye bwe yampitiramu obulungi nanga nti nedda osiga ensigo kubanga ensigo ebikula ebyama n'osiiba n'obuuza Mukama okusiba kuba kwewaayo eri Mukama nakubikkulira kye bayita emisango n'ennamula ebyetaaga okukola. Emisango gino n'ennamula Bayibuli egyogerako nti emisango gya Katonda gya mazima era gya bwesigwa eri mu kubikkulira essula 19. Sijja gino emisango nti yabbye yakoze eki egyo nagyo weegiri naye si gyegyo kakati gino emisango gyo mirala kati gy'olina okubuuza
era negiri emisango oluusi gibaawo ne gikutwala ku kubuuza emisango gino kubanga bayibuli egamba mu by'Abaleevi essula 5:17 nti omuntu yenna bw'anaayonoonanga ng'akola ekigambo kyonna ku ebyo Mukama by'eragira obutabikolanga newankubadde yali takimanyi naye nga zizza omusango ogwo gwe musango ogwo era anaabangako obubi kati obubi kikolimo okubbibwa obutazaala endwadde okuyiganyizibwa nebifuna okufiirizibwa nebifaananga ebyo kakati ogwo omusango gwo gubeerawo era gwe gusinze okuleetera abantu emitawaana emingi gyenjogeddeko n'ebirala ogambye ekyawandiikibwa kyekyo ekyo kibeera ky'Abaleevi essula 5:17 era omuntu ayinza okugamba nti kati ate bwe twalokoka omusango Mukama waffe yagujjawo nga bw'agamba mu Baluumi essula ey'omunaana naye ate mu kuva essula ya 37 agamba nti ajjukira okusaasira abantu 10,000 era asonyiwa obutali butuukirivu n'okwonoona n'ekibi era tali muggyako musango n'akatono oyo aligubaako era awala n'obibwa bakitaabwe ku baana baabwe ne ku baana b'abaana ab'okutwala ku mirembe gy'abannakasatu n'egy'abannakana kitegeeza nti guli omusango gwo tagusonyiwa naye akusonyiwa obutali butuukirivu n'okwonoona n'ekibi osobola okugenda mu ggulu naye guli omusango gusigalawo nga gukucocca bwe bamwayiwa musaayi eno ne mufuna nga akisidenti oba okuttibwa bwe bamwabba ne mufiirizibwa nga ne mubbibwa n'ebirala n'endwadde zivaamu. Amiina. Kati tukitegedde bulungi omwami Pastor Kizza atunnyonnyodde okwebaza kuno okw'omuti gw'obulamu jjukira nti ekyo nakyo kibala ku muti gw'obulamu bwe kutyo we kulina okukolebwa era bw'atyo bwe yasisinkana Apostle Jubile Muwanguzi Ssaalongo. Pastor Kizza, omuti guno gw'obulamu gukuyambye gutya nga gw'omuntu abali baffe bandyagadde okukimanya? Omuti gw'obulamu gunyambye okusookera ddala bwe tusoma mu kitabo kya Isaaya ekitabo kya Isaaya kino essula 26 mukwano wandiika Isaaya essula 26 essula 26 olunyiriri olw'omwenda agamba nti nakooya nga n'obulamu bwange ekiro weewaawo nakeeranga mu makya okukunoonya n'omwoyo gwange mu nda yange kubanga emisango gyo bwe gibeera mu nsi abatula ku ttaka bayiga obutuukirivu. Kati egino emisango bwe giba mu nsi emisango gino giva mu nnono ennono zino za muti gwa bulamu. Omuti gw'obulamu ye Yesu Kristo basebe abatulaba. Yesu Kristo ye muti gw'obulamu era naye yeeyogerako ti ye muzabibu ogw'amazima bw'amala n'agamba nti wekibeeredde kunza omuti omubisi ate emiti emikalu kiriba kitya kwegamba nga ye muti. Ne Isaaya essula 11 mwogerako nti mu kikolo kya Yese muliva ensibuka n'ettabi eriva mu mizigi eribala ebibala. So ndowooza omuti gw'obulamu tugutegedde bulungi. Kati gukuyambye gutya? Gunyambye muti bwe namala okutegera ebigambo bino entandiko era nze natandikira ku bulamu bwange obusaati nga neegulira bwakito obwale nga ne bwegulira bwakito nali lutini ddala abammanyi bammanyi waffe kyogera sayizi yali ngene yange ayi ng'ate nze nali nkusingako lwa buwanvu naye nange nali mutini ddala empewo gayinza okufuuwa ng'abantu bantunuulira nnyo naye nga nze ndowooza nti batunuulira smartness kubanga nalina embala y'okubeera smart. Kati kyoyagala okugamba ekyogamba guno omuti gw'obulamu gwakugejjesa? Kati bwe bandabanga nga balowooza nze bwe bantunuulira nga ndowooza batunuulira kwambala naye nga batunuulira butono. Lindako kiki wakozesa wayogeddeko ku nsigo? Kakati twasiga ensigo ensigo eba ya ssente n'ogiwaayo eri Mukama n'osaba Mukama mbuulira ebyokukola gyegino emisango n'ennamula egitu abantu abatula ku ttaka baba najjo bayiga obutuukirivu olwo nkola obutuukirivu osobola okugejja nkola obutuukirivu kati mu nsonga eyo nenywezebwa mwetta omubiri ne gukyuka nebaliza busungu ne bugenda kakati walina n'obusungu ng'abaana nze mbatugiza nga sibasima ngolo bakuba yebagitandondi nga mbape fitina abaana n'okwefunya yeefunya endowooza nti n'okubatta ndibatta naye bwe nakola okwebaza kuno abaana bafuna emirembe sebo olwaleero obusungu sikyalina nnoonya bunoonye ne bwe mbunoonya ntya sikyabulaba abaana ne banyiiza batya gwe gwamponya abatulaba ndowooza ekyo tukiwulidde bulungi nti obutono yakozesa nnono naye ate nga sikigenderedde nga takigenderedde aye n'ekirala yalina obusungu nawe oyinza okubeera eyo nga otulaba naye nga obusungu nga omwami wo oba yakunobako oba omukyalo yakunobako lwa busungu abaana bakweta matwata waayingira mu nnyumba abaana babuna bisenge oluganda owulidde obujulizi. Akati ensonga endala omukyala yawona omutima
gwali gwazimba nga tasitula bintu bizitowa tadduka takola mulimu gwonna era nga emirimu egisinga nze njikola nga balowooza nti neegula banali musinga ku myaka nga teye muto naye bambi nali muyambako kati nno bwe twakola embaga ey'okwebaza esumulula waliwo ey'okusiima n'osiima Katonda naye ey'okwebaza eneesumula ereeta emirembe omukyala mu wiiki emu yasitula nalaba bulabi nga asitudde ebidomola 2 liita 2 abennamataba bakimanyi bo bennyini be balowoozanga nti neegula wakola kwebaza nakola kwebaza kati nagenda okulaba asitudde ebidomola 2 liita 4 neneewuunya nga Mukama asumuludde amuwonyezza naye muno omutima n'ekizimba kyabulira omwo nakola okusiima Katonda kati abantu bakola okusiima Katonda naye kutakola makulu twawayo obuwiiki weebwayo kya mitwalo 2 okusiima Katonda olw'okuwonya omutima n'ekizimba kye balina okulongoosa nekiwa kati bamulongoosezza sebo ebintu bino obifuna otya pasita oba aposo yagambanga nti waayo okusiima kwa ssente bwe ziti oba waayo okwebaza bwe kuti anti kati yatusomesa n'atuyigiriza nti obuuza Mukama gwe kennyini osiga ensigo wabaawo embeera yonna olabawo obulwadde olabawo obutali butebenkevu olabawo kuyigganyizibwa oba kufiirizibwa oba ensonga yonna gy'olaba nga si nnungi ery'obulamu ng'osiga ensigo ng'obuuza Mukama ti Mukama ensonga eno eva ku ki ngaakubikkulira ng'ate osiga ng'osiiba ng'omubuuza kati ye nkole ntya ng'akukkulira emisango n'ennamula gwe kennyini gwe weebuuliza n'obeera nabbi eri obulamu bwo togenda wa muntu ati ng'ate omubuuze kati kitegeeza nti owooluganda nga wowulidde omwami ono wagambye si byakumala musumba kugamba nti leeta bwesti ne bwesti obukuba buyaaye gwe kennyini ate si buli musumba infact yakyogeddeko kyokke si buli musumba nti yakukozesa ebintu ebyo omala kuyiga nnono zino era n'osabirwa mu butongole ng'oli kabona agenda okuyimirira okutangirira abalala batangiriranga na musaayi gwa nsolo kakati nnono zino ye saddaaka gwe mutango gw'owaayo kino ekibadde kiremeddewo nekivaawo kati oluganda oyinza okubeera eyo n'ogamba ate kabona avaawa I think ekintu ekyo Apostle Jubilee Mwanguzi ajja kwongera okukitunyonnyola nga akomyewo then twongere okumanya kabona ono avaawa so nga tunaatera okumaliriza Pastor Kizza ogambye nti oli kusumba Namataba Namataba ono wasangayo ku challenges era obuziba zaaliyo wazivaamu butyo ebisooza byaliyo waliyo obubbi nga bakubba misana waliwo omwami yatukula ensawo z'ebijanjaalo ku kkubo emisana tukusaamula nasooka agenda eka awerewereko akomewo abitika abitwala e Kampala yagenda okudda nga tewali ensawo ya jjanjalo n'emu waliwo omulundi omulala yatikula amatundu yali ava Kampala n'agatikula n'atwalako agasoboka eka n'asindika abaana bajje banono agasigadde emisana tuku basanga tewali matundu baali nga bagatutte obubbi bwaliyo waliwo ekirala ng'oggyeko obusamize bwali bungi nnyo abasamize amu bagenze bafa abalala weebali naye tulina omulimu ogw'okukola ng'ekkanisa y'e Namataba y'e Kebrooni omulimu ogw'okukola obusamize bugenda kuggwawo abatulaba obubbi bugenda kuggwawo obwenzi bugenda kuggwawo obugwagwa bugenda kuggwawo obutamiivu bugenda kuggwawo era mwetegeke ababirina mugenda kubivaamu kuba mwagala batemwagala kuba bizinesi zijja kubasala amiina musumba alangiridde musumba kyensaba okukubuuza omuti guno ogw'obulamu kuba abantu bayinza okuba eyo abamu tebannagutegeera abamu tebaguwuliranga naye guli mu Bayibuli gwawandiikibwa mu kubikkulira essula ya 22 olunyiriri olusooka n'olwokubiri era weewaawo n'olwokusatu lugamba ngandaga omuggo gw'amazzi ag'obulamu gumasamasa ng'endabirwamu nga guva mu ntebe ya Kanula mwana gw'endiga wakati w'oluguudo lwakyo teruyina eruyi ow'omuggo omuti gw'obulamu kyokubala ebibala 12 guleeta ekibala kyago buli mwezi n'amalagala g'omuti gakuwonya amawanga kati olunyiriri olwokusatu lugamba teri bakikolimo nate kati bino ebitubonyaabonya nga bikolimo guno omuti gw'obulamu gwe gulina okugyawo ebyo ebikolimo n'okufuna emirembe gye twalabye eri mu kitabo ky'ebyabaleebe essula eyo 7:11 ekyo tukitegedde bulungi katumalirize bubaka ki bwowa abasumba abatanayingira oba n'abantu abali okutegeeza abantu bonna abatulaba ku Delta TV nti omulembe guno kusooka Katonda yayita Uganda yalonda Uganda abalokole n'abatali balokole tukolere wamu okulaba nga tutuusa enjiri eno eri ensi yonna naye ng'egenda kusooka mu Uganda akati njagala kutegeeza abasumba baleeba obubaka buno ku TV emirundi n'emirundi naye nga bakyebuzaabuza nga abatabulaba bateekwa buteekwa okutwegattako tutandike okukola omulimu tugende mu maaso kubanga buli anaajeema Mukama ajja kuteekawo embeera egenda okumuleeta kakati nandibawadde amagezi tebalinda mbeera nze we nawulira
neyanguwa mangu embeera netentomera nnyo akati buli anaalwawo Mukama ajja kuteekawo embeera egenda okumuleeta oba kumalawo bimweyinuza aba ssente babitiibwa oba kiki si basumba bokka n'abakulembeze mu gavumenti ebyenjawulo ensi yonna. Amiina. Mukama akuwa mu mukisa ssebo. Maybe olw'ekisa kya Katonda kankuwayo just dakiika etaweremu otumireyo ku bantu nga 3. Anti era nsooka kutumira mukyala wange ne family Florence Kizze Namataba basumba bannange mbobwe Namataba mbatumidde abantu b'e Namataba Town Council naye n'abantu bonna abaali bandabyeko waffe gyenve mutetema n'awalala mbatumidde Mukama bampere nnyo omukisa mbagala gye ndi mulamu ate nkyawangaala. Mukama ffe mazulu. Somo nsanyusa okulaba atoyanza obujulizi obwo era tutegedde bulungi omuti gw'obulamu engeri gye guyambye omwami ono nga ye mukyala we then n'obuweereza bwe. Nkusaba bw'obanga naawe wanditaze ate nga Katonda akwetaaga okutegeera enkola eno ey'omuti gw'obulamu tukubireko ku nnamba zaffe ez'essimu eziri awo. Tukomyewo Apostle Jubilee Mwanguzi yeeyongereyo mu maaso tukwata ku remote yo. Bye bye. Eno yenjiri y'omulembe ogusembayo ne Apostle Jubilee Mwanguzi Ssaalongo. Nkomyewo nate nga neebaza Musumba Kizza, neebaza Katonda ne Musumba Kizza okubanga tuwola obujulizi bwe bali Mukama akuwa omukisa. Manyi bangi nabo bajja kutegeera Katonda bw'akola. Tugenda leero okwongera okutegeera ku misango gino naddala gy'abadde aweerako obujulizi naye emisango gyo ngiyigirizaako ebiseera ebisinga naye yinza okuba yabapya naye kyenjagala okwongera okutegeera ku misango gino abantu bategeere nti emisango gino Mukama gy'alamula giri luddawa giri wano ku nsi tetugamba giri egy'omukulu kubanga giri egy'omukulu Katonda emisango gy'agenda okulamula aliba asalawo obusazi gw'ogenda mugeena gwe osigala sayidi eno naye twogera ku misango gino egireeta obutuukirivu era eri mu ggulu tegenda kubaayo bya butuukirivu kyotuukirizibwa eri mu ggulu ebyo tebiriiyo. Misango gino manya giri ku nsi gye twagala okwogerako gye twogerako era gy'annyonnyodde naye ngenda kwogera okulaba ebyama 3 mu misango gino. Ekisooka ngenda kwogera ku kkubo mu misango gino Isaaya 26 olunyiri lwa 8. Ngenda kwogera ku misango gino olunyiri lwa 8 kugamba bwe ruti lwentandise nalwo kugamba bwe ruti weewaawo mu kkubo ly'emisango gyo ayi Mukama mwe twakulindirira erinnya lyo n'eri ekijjukizo kyo n'eri okwonya obulamu bwaffe n'okwonyanga obulamu bwaffe ekiro weewaawo n'akeeranga ku makya okunoonyanga omwoyo gwange munda mu ggwe kubanga emisango gyo bwe gibeera ku nsi abatula ku ttaka lye bayika obutuukirivu. Bayibuli egambye nti njogedde ku byama weewaawo yayogedde ku misango naye nze kanjogere birimu ebyama ebiri mu misango gino. Egambye nti emisango gino Bayibuli egamba nti ekkubo ly'omwe twakulindiriranga Isaaya 26 olunyiriri lwa 8 lwentandise nalwo. Emisango gino Bayibuli egamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Kati agambye nti mu kkubo ly'emisango gyo mwe twakulindiriranga nga Katonda ku nsi kuno abantu bwe boonoona ennyo naddala bwe boonoonera ddala ennyo nga boonoonyi abatamanyi misango gya Katonda oba nga boonoonyi abayisirayiri baayonoonanga Katonda yabazzangayo nga balina okuddayo okubalamula baddeyo mu butuukirivu kye tuyitawo emisango tukiyita kulamula. N'agamba nti emisango gyo gibeera ku nsi abatula ku ttaka lye bayiga obutuukirivu nga kitegeeza nti emisango gino gya ku nsi si gya mu ggulu eri. Era olw'omunaana lugambye nti ekkubo lyo mwe twakulindiriranga bw'obanga oli mulokole bassebo ne bannyabo naawe atali mulokole amazima gonna ly'ekkubo lya Katonda n'ekkubo lya Katonda atambulira mu misango na butuukirivu. Njagadde okwogerako ekyama ekyo era gwali mu kkanisa Mukama mukwano gwange omusumba oba omuweereza wenna nga tonamanya kigambo kye bayita misango obutuukirivu mumye wayinza okubaayo kituufu ebimu by'otuukiriddeko naye nga watandise okuyiga ebigambo bino otandika okwezuula nti okyali wala nnyo n'obutuukirivu tonnaba na kubusemberera nako wadde okubuleganako okuggyako ebimu Katonda ye nga byasalawo n'atutuukiza olw'ekisa kye naye ate waliwo eddala ery'obutuukirivu. Bwe tugenda mu ngero 8 era wuliza ebigambo bino ti njagala abo abanjagala 17 abanyikira okunoonya balindaba obugagga n'ekitiibwa biri nange weewaawo obugagga obw'enkalakkalira n'obutuukirivu. Ebibala byange bisiga ezaabu obulungi weewaawo zaabu ennungi n'amagoba gange gakira effeeza ennonde. Ntambulira mu kkubo ly'obutuukirivu wakati w'empenda z'okusala emisango olunyiri lwa 2 kandukudiremu. Ntambulira mu kkubo ly'obutuukirivu wakati w'empenda z'okusala emisango ndyoke mpe abo abanjagala okusikira ebintu gijuze amawanika gaabwe. Bayibuli egamba nti Katonda amazima gonna agambye nti ekkubo lye liri mu misango na butuukirivu. Bayibuli egamba nti mwe twakulindira Abayisirayiri baali boogera
ate ngera 8:8-17 kutuuka ku lunyiriro lwa 2 awo naddala lwa 2 lugamba nti Katonda atambulira mu mpenda ze okusala emisango alokawo abantu okusikira ebintu oba n'obugagga ow'enkalakkalira. Amakulu nti omusumba wenna mpuliriza olunaku lwa leero bw'oba tomanyi kigambo misango Katonda mwatambulira kusala misango na mpenda musumba Kizaala wadawako obujulizi. Kitegeeza nti waliwo w'okyali emabegako bwe weetaaga okusembera. Okyaweebuukamu kyentegeeza okyaliko mabega wadde ekisa kisobola okubeerawo n'ofa n'ovaano mu nsi n'ogenda mu ggulu kubanga we tubeera wano mu nsi mu tusaayo n'asobola okwerenyanga n'okufaafa. Ne bw'oba togenderedde oyinza obutasobola kugenda lwaki ti n'obugagga abasumba bwe mulina mwenna abasinga tebuyise mu mpenda za kusala misango na butuukirivu. Bwe waliwo obugagga obumu Katonda bw'atuwa obuyi kuba Bayibuli egamba nti ebimu Katonda abiteeka abikola nga bw'ayagadde. Naye obugagga obw'enkalakkalira ng'onoobufuna obutaliimu bulimba obutaliimu bufere oteeka okubanga omanye emisango Katonda mwakwisa okugenda ng'akulamula olyoke ofune obugagga obwo obw'enkalakkalira. Kati musumba gwampuliriza obugagga bwo obufunye otya bw'olina? Obugagga obusinga obw'abasumba obumu buyise makubo gano, buyise mu kulimbalimba kuno wammanga. Ensigo eva ku ntobo ya mutima olinaga nti leeta ebbaasa ennene. Ebyo byoliddwa mu makalisa wonna. Wiiki eno leeta ebbaasa ennene tugenda kusiga amafuta, tugenda kusiba ennaku 4, leeta ebbaasa ennene. Ebyo byonna bibadde bya bulimba ebibaddemu nti ennaku zino bwe zitibwa 77 Mukama agenda kukola. Obwo byonna bubadde bulimba obubadde mu combat wiiki kino na kino obwo bwonna bubadde bulimba bubadde mu kkanisa. P5 paka lukinaggwa bwonna bubadde bulimba bubadde mu kkanisa. Yo Bayibuli egamba nti Katonda okuwa obugagga obw'enkalakkalira n'obutuukirivu obumu tamala gabugabanga mulalu bw'otyo nti kubanga walese ensigo ennene n'amala gakuwa obugagga oyinza ogireeta nene otabufuna. Waliwo omukyalo omu sijja kwogera kkanisa gyali agenda yali atutte ekyapa kye mu nnaku ezo zaali ennyingi ezo nga basaba, naye omusumba ate omu ye yamuyamba ali mu kkanisa eyo n'amugamba mukyala gwe bagenda kubbazayo ekyapa kyo. Naye bwe yajja eno ne tumuyigiriza bigambo bitonotono, tumuyigiriza empenda z'emisango, tuyigiriza siga kola bwoti ne bwoti ne bwoti. Yakozesa ebintu bitono nnyo, ssente ntono nnyo. Kyali akaabirira omwami we yali agenda n'ebirala nga betabuse byatereera ne baddawo n'okuzimba kati baazimba. Naye waliwo bw'obubadde bufere obubadde mu makanisa leeta $, bwe ziti kuba Benini yazze muleeta njagala obukadde bwe buti Katonda agamba baleeta obukadde 5 baleeta obukadde 6. Obwo gonna gaba amagezi n'olukujjukujju lw'abantu nga twagala ebitiibwa ne ssente nnyingi. Bwewo ssente tuzeetaaga bassebo ne bannyabo. Naye obugagga bwa Katonda bulina kuyita mu mpenda za kusala misango kulamulira kiwano oyagala genda ku ddala lino onoligendako otya kola kino na kino na kino kyayita emisango. Kiwano ewamwe mwayiwa omusaayi kola kino na kino na kino na kino ojjewo omusaayi ogubadde guziiza obugagga oba gubadde guziiza obulamu. Kyevudde ngamba nti waliwo ebyama mu misango gya Katonda nga mulimu ekkubo. Katonda ekkubo lye lyo litambulira mu mpenda, atambulira mu mpenda za kusala misango. Kyavaga nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Kyamakulu omala okulokoka Katonda ng'ateekawo emisango gye mwalina okutambulira, lyekkubo lye mwalina okutambulira ng'akulamula ogenda otuukiriza. Ekyokubiri ekibeera mu nsonga eyo kye njagala okuddako, mu nsonga eyo ekirala ky'olina okumanya, nkyayi ku kyamaadde emisango sigigenzeko nnyo ntera ogiyigiriza naye leero ngireeseeko ku byama ebirala. Kyali kyolina okumanya nti Katonda abeera atudde ku ntebe ye, kubanga omuntu asala emisango aba n'entebe. Era emisango gino Katonda agisalira ku ntebe ye era n'alyoka akunyweza ggwe olw'okuba Kristo abeera mu ggwe. Isaaya 9 egamba bw'eti kubanga omwana w'obulenzi atuzaaliddwa ffe, omwana w'obulenzi aweereddwa ffe n'okufuga kunaabanga ku kibegabega kye n'erinnya lye ayitibwanga wa kitalo. Katonda atessa kitaffe ow'amaanyi ataggawo omukulu w'emirembe. Kufuga kwe n'emirembe kw'emirembe tekulikoma kweyongera ku ntebe ya Dawudi n'obwakabaka bwe kubunyweza n'okubuwanirira n'omusango n'obutuukirivu okuva leero emirembe n'emirembe obunyiikivu bwa Mukama ejje bulituukiriza ekyo. Entebe ya Mukama ffe Yesu okunywezebwa mu bulamu bwaffe oba Katonda ffe ng'aweereza gye tuli ye atuula ku ntebe ng'atambula. Naye entebe eno naye erina ekyama ekirala. Entebe ye gy'atuulako erina omuliro. Ekyokubiri erina bannamuziga. Tunasoma ebyawandiika ojja kulaba lwakyaga nti ntambula mu kusala emisango. Entebe gy'aba atuddeko tebanga nze eno gye ntuddeko nti tetambula. Ebeera ne bannamuziga ng'etambula naye ng'ate etambula n'omuliro ogulongoosa. Bayibuli kyeva egamba nti agenda kulongoosa nnyo mu mukono gwe n'olugali mulimu omuliro, agenda kulongoosa nnyo. Entebe eno erimu omuliro erongoosa abantu naye ebeera etambula. Otambula naye ng'ali ku ntebe nga bw'asala emisango. Buli omu atambula naye ng'ali ku ntebe ye. Kyavaga nti entebe ye egenda kunywezebwa nnyo naye egenda kunywezebwa na misango na butuukirivu. Bayibuli bw'egambe mu Isaaya 9
olunyi lwa 67 ne lugamba emirembe n'emirembe nga nejjaffe mwegiri ti Katonda entebe ye egenda kubanga kwatuula atusalirenga emisango nga tuli wano mu nsi si giri egy'omu ggulu naye ng'ennyonyi bana misango na butuukirivu naawe nga Kristo we yazaalibwa mu ggwe walokoka Kristo ali mu ggwe okunywezebwa mu ggwe okunywezebwa mu byokola mu buweereza obutayuganyizibwa butatambulira mu bulimba butadda mu busamize butadda mu bwenzi butadda mu bulogo na bufumu mu ngeri yonna ey'obukuusa oteekwa okubanga Katonda agenda akulamula. Biki byatulamula? Emisango gyatulamula gye gino. Lira emisango bajjajjaffe bye baayonoona bakitaffe bye baayonoona naffe kennyini n'olabanga omusayi gukulemeddeko oba endwadde ekulemeddeko oba agaloota agabyogalota gakulemeddeko olaba ddayo wammwe oba olaba ebisamize bikomyewo ng'omusumba omu sijja kwogera nnyo yaga nti yalootanga ebisamize bikomyewo ku kituuti naye nga bamulaga ekkanisa eri katoe ne maapu naye ng'alaba akakanisa katono n'agamba akakanisa katono ke kasinga nti ako kokka ke kalina amazima. Abo si bantu batono simwoso omu yakakyogerako n'omulala yali akyogeddeko omuntu omu najja naye ng'agamba nti oli yagamba nti akakanisa kali katwawo nja kanoonyerezaako kalina amazima ako twagala ketegereza. Kati Bayibuli egambe nti baki nkuyigiza ebigambo bino ebyo byolabanga bikomyewo n'okutula n'obiyita kawuula n'okayita kalekezi simanya ani sima ebikwebezi ani ebikwabanga ebyo byonna byakumala budde obwo bulimba si mazima. Ye Katonda agenda akulamulira kitegeeza nti agenda akusalira nga bw'ogenda mu kooti nti wazza omusango guno ojja kukubwayo embooko 2 ojja kukima amazzi endobo 3 osibweyo ennaku 3 olyoke ofulume. Ebyo ebisatu bw'obimala bassebo ne bannya b'osumuluddwa. Kati bw'aba atambula mu muti guno ogw'obulamu gwatambuliramu gwasaliramu emisango batukuyigiza nti akuga nti teekawo ensigo oba ensigo eno ya kulongosa mukisa gwo ekyo aba akikulamudde. Tukole okwebaza ng'oli bwayogedde ku kwebaza okulongoosa kuba okwebaza kulimu ebiti bya njawulo. Kakati bo baali bakola okwebaza lwaki batabuka? Bakola kwebaza kwa kusiima naye ng'okwebaza kwali kwetaagisa kwali kwebaza kwa kulongoosa kuleeta mirembe. Kyova olaba yadde obujulizi nga nti ate baatabuka butabusi. Ne Mukama bwe nawulira ne mpulira ng'omwe yannumiriza okumukubira kuba nali simanyi naye nga tamanyi. Twogere naye mbaluŋŋamye ku kwebaza Katonda kwe yayagala. Era bwe yakutegeera yatwegattako wa famire yasigala eringa ebimu tebitegedde naye bingi byageza akola mu famire eyo ebigenda birongooka mu maaso awo bibajja okwenyumirizaamu nabo nga bagatusabye nnyo. Ng'ekyokulabirako emukono y'ekkanisa ey'omu Kirowooza natandikira twatandika eriyo omusamize era yina amanyiddwa yejjumba aligaweesa era namuwulirako ne ku njiri nga ndokose kubanga nava musamize nga nti muganda wange kamubulye ku njiri ate nga ekyo ekirungi era nga wankima ate nga nange ndi wankima naye nga tikamubulye ku njiri naye n'atagikkiriza kuba yalina naye byakyayagala mu nsi era kyabyagala. Ne twatandika okukola ku kitundu ekyo ne tandika okukola ku nsonga ezo. Waliwo omukwano gwange bamuyita Tom ali eyo ne muleeta naye n'abawo obujulizi naye n'aŋŋamba nti amasabu gagaliwo eggwesa tegakyalina maanyi naye nga wakyaliwo ebisigaddewo. Kati ebyo byasigalawo ate Mukama n'abibikkula abaasigala ne babikolako ebimusumba Kizzayi yabisabira n'obisabira. Naye kaakati baŋŋaine okusenguka yasengukayo kubanga tebikyakola. Naye ate eriyo abasumba batandise okwenyumiriza titwasaba nnyo olaba n'oyo n'anafuwa naye ng'abasumba mubaleetanga ne crusade awo ab'ekkanisa emu ya Deliverance awo Nabuti eri awo mu kikaawo mu Kirowooza ne baleeta awo crusade n'ebizindalo ne bizikira ne yeewaana. Naye ate ffe twateekawo ku crusade entonotono ate ejjaffe tegyazikira. Kye njagala okwawulira nti omulembe omukadde n'omulembe omujja gulina enkola za njawulo. Guli gusaba busabi ne gulangirira ne gubino n'ebyo byonna Katonda yabisazaamu n'abijjawo. Ekyo ekisa yakijjawo. Kati atukomezzaawo ayagala tubeere batuukirivu kubanga emisango gye gikuyamba okutuukirizibwa nga tulina enkola gye tuyise okwebaza n'ojawula nti okwebaza kuno kuleeta mirembe, okwebaza kuli kwa kusiima kujjawo bino, okwebaza kuno kwa kugulumiza. Ebyo n'obyawula n'enkola yabyo tugambe nti Katonda alina entebe w'atula okusala emisango. Njogera ku ntebe eno lwaki njagadde okutegeeza ebigambo bino obitegere bulungi kubanga bitabulatabula nnyo abantu. Ngendako mu kitabo kya Danyeri ojja kuwulira ng'entebe ya Katonda ya nnamuziga gwa muliro ogwaka. Yo bw'aba agituddeko ya muliro. Kyova olaba embeera eri mu nsi kati buli omu emutabudde. Lwaki nti Katonda ali mu budde bwa kusala misango. Buli omu amuvunaana bye yakola. Kakati era abasumba lwaki twabaga nti yabayingiza ekkomera ery'omwoyo. Mwenna agenda kubavunaana muwe embalirira sente mwazifuna mutya. Abantu abo ebibiina mwe bakuŋŋanyiza batya mubabuulira mazima oba mukuba biduula. Nemukola firimu ezirafuka nga firimu. N'okola simanyi musumba afoomu n'agenda akola oba yali kiki kyali akola n'agenda mu hoteeri n'omusamize. Tumusaamu ekitiibwa kuba naye muntu nga ffe naye era ate obusamize tubwogerako tetubwagala ne twagala akyuka. Omusamize Mama Fiina naye n'aleeta ssente n'awaayo.
ate gwe omusumba ate omusamize yaleeta ssente n'awaayo fuga wali bulidde enjiri n'alokoka olumu n'ofukamira n'okufukamira wansi ofukamirira omusamize kitegeeza nti ekkanisa eyo yawaba yagwa kakati Katonda agenda giddamu buto gizimba bupya omusumba mpuliriza oteekwa okukyuka n'okwenenya ngenze ku lunye Daniel 7 olw'omwenda lugamba bwe luti nalaba okutuusa entebe zaateekebwawo omukadde yakamala ennaku ennyingi n'atuula ebyambalo ebyabitukula ng'omuzira n'enviri z'oku mutwe gwe ng'ebya by'endiga ebirungi n'entebe ye yali ya nnimi za muliro bannamuziga ba muliro ogwaka ekyo kyemadde njagala bayibuli egambye nti entebe ya Katonda gy'atuulako gy'atambulyako ku kkubo lino erimu omuliro bw'olaba embeera ekususeeko bassebo ne bannyabo naddala bannayuganda Mukama baayise oba gwe omusumba oba omukristaayo ng'oli embeera ekususeeko manya nti ekkubo lya Katonda lyatambuliramu lyakusala misango ate era atuula ku ntebe ng'erimu n'omuliro kitegeeza nti embeera gye tuyitamu eringa ey'omuliro Katonda aba atuvunaana ng'ayagala tutereeze omuliro guno gugenda gwo gwakusaanyaawo bibi yabaga nti ngenda kusindika omwoyo mutukuvu alyoka atuyiseemu omuliro ogutukuŋŋunta Bayibuli kyebegamba nti olugali luli mu mikono gye okulongoosa eggulere n'omuliro kitegeeza nti omwoyo omutukuvu yakozesa omuliro guno okulongoosa abantu kyava atulumiriza ebibi nekibeera nga kikulumiriza n'akuleetera ebirooto n'abikulaga ng'akulaga obubbi bwe wammwe akulaga obutamiivu bukomyewo akulaga obwenzi bukomyewo akulaga obusamize bukomyewo akulaga obubbi bukomyewo n'osazaamu n'okutula oluzaawo omutwe ne bikomawo kitegeeza nti akulaga nti ewammwe obubbi bwe wammwe bukyakuliko n'obulogo bwe wammwe bukyakuliko n'obusamize kyevudde ngamba nti entebe ye olwaliro njagala ogitegeere yeebeera yakusala misango kwatuula asala emisango ngenda kusembyayo ekyama kimu kino nakyo kankyogereko Katonda bw'aba asala emisango nakino ekyama nakyo kankireete manya nti bw'ojeema ajja kulwanyisa nakyo kankikulage kubanga aga nti asala emisango ate alwana bino ebyama byonna njagala obimanyi 19 okubikula 19 nendaba eggulu nga libikkuse nendaba embalasi enjeru no yagituddeko ayitibwa mwesigo wa mazima mu butuukirivu asala emisango alwana kati olutalo lwe tulina mu budde buno abantu tulo batamanyi Katonda agenda asali mu kuteekateeka kusala misango buli muntu yenna byakoze okuva ku president kanjogere ku ggwanga Uganda ninga n'amawanga amalala sifefeka kuva ku president w'eggwanga ng'ompuliriza byonna byokoze mu ggwanga lino ebitali bya mazima byoteeka okwenenya ng'ate owuliza teweenenya ne bakabaka mwenna abasumba mwenna abantu mwenna lwaki njogera nnyo ku president kuba kano baba ayagala kukyusa eggwanga ne president alina okutegeera kyeva ngamba nti ono bw'anaalemererwa ajja kuleeta omulala anaagonda anaamugondera kubanga enjiri agiwulira amugamba Katonda bwenenye asaba busabe bululu nti ate munyongere ekisanja malirize kulimbalimba bantu toddamu kulimbalimba bantu w'ekitiibwa president w'ekitiibwa ibeera ku mazima okkiriza ensobi ezo wenenye otabagane n'abantu oze ebintu by'abantu naye ebyo by'okulimbalimba abantu ebyo baabibuuka dda ng'olulimi lw'ennaku zino babimanyi nti obalimba nze nkubuulira mazima bo tebajja kubuulira bana bali okumpi bo bawujja bunyama naye bali bo bamanyi nti obalimba tona kyogenda kutereeza wabula oyagala kutuukiriza bibyo ng'ekirala programu eriwo ey'okwagala ettaka mulize mu gavumenti kubanga mulimu ebyobugagga bingi buli omu mujjeko ettaka lye ebyo tubimanyi togamba tetubimanyi bassebo ne bannyabo buli kyama tuba tukimanyi Katonda akitubikulira n'abantu babimanyi golodi yenna amulesa abakyana bamukole mweze nga mmwe abali mu gavumenti soka golodi wa ggwanga eggwanga lijjudde ebyobugagga sebo w'ekitiibwa nammwe abampuliza bakabaka Katonda atugamba kwenenya kubanga agenda kusala emisango ate alwana tajja kubalwanyisa gwemusumba mpuliriza Katonda ajja kulwanyisa Bayibuli bwegambye nti bw'asala emisango eri mu ggulu teri misango gy'alwanira mu ggulu gino gya ku nsi tagenda kulwanira eri mu ggulu alwanira wano ku nsi agenda kulwanyisa Isaaya 28:5 ku lunaku luli Mukama w'eggye alibangule ya kitiibwa era alibankufiira ya buyonjo eri abantu abalifikkawo aliba mwoyo gwa kusala misango era yatuula ng'asala emisango aliwa amaanyi eri abo abazzaayo olutalo mu munyago agambye nti Katonda Isaaya ayogera n'alagula ti Katonda agenda kusala emisango atudde ku ntebe ye ate abeere w'amaanyi eri abo abazzaayo olutalo ng'ategeeza nti abeere w'amaanyi eri ekkanisa eri abanaamutegeera eri abamukkiriza ensonga ezo esatu zitwale ng'ensonga enkulu nti Katonda entebe ye ya muliro ate atambulira mu kkubo lya kusala misango mwolina naawe okutambulira akulamule otereeze be tuba tubayita mujje muyige mutegeere ne ŋŋamba ekisembayo nti Katonda olw'okuba guno omulembe gwakwonoona kuyisusse agenda kulwana na buli muntu okutandika pulezidenti w'eggwanga kuba lino eggwanga alyagala sebo w'ekitiibwa Katonda agenda kulwanyisa oba oyagala oba toyagala ate ebimu obiraba kubanze embeera eno nga nkulaba Katonda akutuukako n'akugamba
kakkanya omutima gwo okyuke tutabagane n'eggwanga n'abantu tutambule tuve mu bino ebyamumpa akalulu ng'ate twongera kwonoona bwonoonyi bassebo ne bannyabo. Bw'omusumba mpuliriza, kabaka mpuliriza, minisita mpuliriza, mubbye nnyo eggwanga enguzi eyitiridde. Katonda agenda balwanyisa, agenda basalira emisango abisoma kyebanga nti n'okufa mujja kufa. Temuyita byakuzanya bassebo ne bannyabo. Bw'anaaba akusalidde gwa kufa ng'ofa ng'otuviira ffe tuweereze. Ye tali ku ebyo bassebo ne bannyabo. Teri amusinga maanyi, teri amusinga kitiibwa, teri amusinga bukulu, teri amuwa magezi, teri amuwabula. Ffenna tulina kwetoowaza kukakkana wansi kwenenya buli omu. Musumba mpuliriza, ulira bulungi. Lekera okubuzaabuza abantu musumba gwe mulembe guno. Ogwo mulembe Katonda yaguggala, mulembe gwa mulala gwa kutegera mazima gasembayo. Bassebo ne bannyabo, saba Katonda oyo w'ekitiibwa bwampuliriza Mukama akusonyiwe bw'okkiriza bwe yatudde ebigambo by'okwenenya. Kkiriza mutima gwo wenenye akusonyiwe okkirize otwegatteko tutambule tuweereze. Bw'oba pulezidenti, bw'oba kabaka, bw'oba minisita, bw'oba muntu wa bulijjo oba musumba, twanirize tukubireko essimu zibeerako tukwatagane tukole omulimu gwa Katonda atusonyiwe tulyoke tusumululwe. Naye bino byonna amagezigezi n'olukujjukujju ebyo ye agenda bikomya n'emmundu agenda kuzikomya. Mukama abankuumire.